Nedda. Sente zo wazifuna? Sente nzirinze. Tonazifuna? Nzirinze era kooti eno mbadde nize first installment. Tonafuna? Oyagala kumperekera kunkuweeko nawe oli mukulekereko. Sente tonazifuna? Sebo ninze installment yange esooka kubanga nagwanira okuweebwa akasiima ako. Meddi ekiweebwa omuntu akasiimo ng'ali ku level nga gye mbaddeko, ekisooka bw'obeera lopu kiki ekirala ky'osobola okukola? Nti onnyuka n'ogenda mu kaduuka ako n'otunda, nti ogenda n'ojja ebiwakatirwa mu mmwanyizo. Omulimu ogufaana bwe gutyo kye baba bagiweesa akasiimo nti buli kimu okiwaayo. Ekyokubiri, bw'obeera mu ofiisi ng'eyo erimu ekitiibwa ky'abantu n'eggwanga, tibaagala onnyuke ofaanane nga abadde avuga boodabooda ku luguudo lw'erungujja. Obenga osobola okusigazaamu ekitiibwa ekya ofiisi eyo ate osigaze n'ekitiibwa ky'eggwanga ng'okikuumiddemu. Y'ensonga lwaki waaliwo okusika omuguwa mu commission nga bagamba nti ba sipiika, ba prime minister, ba vice president akasiima akaabwe ka lubeerera. Bw'obeera nga gwe sekandi nga waliko sipiika ow'ekitiibwa sekandi, buli luvannyuma lwa myaka 5 bakuwa emmotoka kapyata, bakuwa ensimbi ezirabirira ewaka, bakuwa abakozi, bakuwa abakuumi okutuusa mukama lwakunnyula nakujja mu nsi. Bw'obeera prime minister kyekimu, naye nga beebuuza nti leader of opposition waakiri a one off payment neegaana obulyaza amaanyi bwa kika kyo omuntu akolera ku level eyo agikolera ku level ya prime minister. Honorable Mpuuga, enjawulo yo wakati gwe ne Zaake eruwa? Zaake bagana muwa ssente gwe bagenda kuwa, enjawulo eruwa ne Zaake, Honorable Zaake? Kyenkugambye nti ekisinga abasaasanya ebiwandiiko baali benkanya bandibadde buli kimu bakijjayo okugamba nti ensonga za Honorable Zaake bwe zaatuuka zaasalawo nti ensonga zo zinaava mu kkooti ng'esazeewo eggoye kuwaaba kweyawaaba, paalamenti n'ejulira kubanga omusango guli mu appeal. Gye ginaggweera commission tebana kyakkola erina okumuliyirira nga commission omujjuvu. So n'olwekyo y'ensonga etegereka y'amangu nnyo okutegeera mu mateeka ne mubeereza bulijjo. Kubanga ffe tulowooza nti oli mukwano nnyo gwa Anita Mongo sipiika gwe kaakuwa ssente Zaake alememmuwa. Omukwano bwe guba nga guliko n'amateeka gwanguwa, era ekyo tuyita omukwano kyekiriwa nti Anita Mongo mwe mumulabye mu paalamenti, naye ate ffe tubadde naye mu FDC nga tuli mu kuzoganya. FDC mwawangalidde ebbanga eddene era nga munnaffe. Kiki kya bulijjo okubeera mu paalamenti nga muli opposition ng'atudde mu ntebe mwali naye mu kibiina mu opposition? Ekyo kipya. Honorable Tayibu omumyuka wa sipiika yeesimbyewo ku tiketi ye FDC mu 2006 nga MP w'abavubuka owa Western Uganda. So bannaffe badda baafuula bufuuzi kala. N'olwekyo ebintu bingi babikwata mu ngeri ndala nga bw'omanyi omuntu akumanyi nandibadde muli ku njuyi za njawulo, era ekyo tosobola kukyetonda. Okimanyi Medi nti Honorable Anita Mongo yasomesaako ku ssomero lyange lya data mine. Mukwano gwe guvudde wala nga mwana omusaala omuntu eyakusayininga ne ku kyeke gwe bakusasulira tayinza kwegaana, oyinza omwegaana ne bwe muba temukkaanya tosobola mumutwala nga gw'otamanyi. Bw'okola ekyo obeera mukuusa wa misana. Enjawulo eriwo nti wakati waffe buli omu okumanya munne mu addressinga nga right honorable speaker, era bwe mba musemberedde nzikakkana. Era naye bw'aba ayogera nange anjogerako nga the right honorable leader of the opposition, then nga nkyali era kati ampita honorable commissioner. Waliwo omusittale ogwawula office kubanga tewaliwo sente za parliament ziyisibwanga zaba mukwano. Sente za parliament zirambikibwa mateeka, era ensimbi zonna ezifuluma parliament nga za kimpatiira auditor general azikola ka alipoota. Gwe bw'olisanga nga bagamba nti waliwo ensimbi ezaweebwa commissioner mu bumenyi bw'amateeka, olira ebitabo bya auditor general ejja okusalawo eggoye ku nsonga ezo. N'olwekyo ekitali ekyo kyonna
kiba ky'abantu kulowooza nti ku myaka gyange gye ndiko ng'omusajja omukulu osobola okugamba nti bw'osanga Medi ng'odduka emisinde bajja kukulaba ng'oyogera naye. Era olumu ojjukira Honorable Mao bajja mu ofiisi yange nga leader of opposition era n'enfulumya ebifaananyi nti minisita wa ssemateeka abaddeko wano mu ofiisi yange nga nze mbifulumiza. Mpuuga mulabye wuuyo azeeya ayegedde ne Mao. Bw'oba tosobola bw'oba nga leader wa opposition nga baminisita ba gavumenti bajja mu ofiisi yo gigalodde ewaka baba bamanyi ntoliiwo. Kanzije katono. 88.8 CBS FM. Omwana sokwe CBS pe usabira bimwenda.